bali kusakata vibes one more time ZJ Senior Bid Remix uzad era tukomyewo wa Dr. Sarah Rashid Lukwago ensonga twongera okuzitanya this time tugenda kwogera nnyo ku bulamu yadde tulina tugenda tutandikira awasenga okonyuma of course lero nakuzo mwezi wonalabira ka video kano tujja kuba tuli either nga tuyisoba nga tuli mu Valentines ebeerawo nga 14 ogwokubiri buli mwaka International Day celebrating bwa abantu abali mu mukwano olw'ensonga eyo gwe nali mu mukwano okusingira ddala omwami n'omukyala naye ng'omuntu yenna alina omukwano ku muntu yenna osobola okugumulaga ng'okozesa olunaku luno bayita mu bimuli mu birabo n'ebintu ebirala ebisingako awo naye ensonga gye tuliza okwogerako leero eri nnyo ku ngeri ki gy'oyinza okukumamu omukwano era biki ebisinga okuma omukwano Dr. Sanso okulaba kusakata nange nsanyusa okukulaba oli bulungi ndi bulungi ekibuzo kisookera ddala Kayima Shafik owa Dembe FM yabadde ndaba status zo ng'otaddeko abasajja abakolamu ate naye yakolamu nambuuza nti oli mufumbo ng'amajja kikwokya bulungi nnyo Dr. Sarah tannabeera mufumbo onoonya tanoonya ali singo alindiridde singa alindiridde omusajja omutuufu naye nga tanoonya so omusajja omutuufu nanti kati fe abasiraamu obufumbo bwaffe bubeera mu makubo matuufu mu kyalo olina omuwoowa olina ogenda mu bakadde be kati bwebwo obufumbo bwenkoze eki bwenninze naye nga ndi singo Dr. Sarah ali singo kati Kayima tannaweza Kayima Shafiki tannaweza kati ayagala aki yakumeka nasobola ogenda wa Aji Lukwago n'angula gwe kigala wakati engeri gyalinamu ennyama ate naawe olinamu ennyama mujja kukwatagana bulungi awo yeetegeke okugenda wa dokita amugaye njagala muwalawo nga zaasituse si ennyama tegenda kuntwala kitegerekese mubuufu obwo gwe Valentine ku lulwo kyeki Valentine kintu kinene nnyo lwe lunaku omuntu lwayinza okwagaliza omuntu yenna gwayagala oba mami wo oba bebi wo oba sweetheart wo oba okwetondera omuntu wo nga wamunyiiza nemwezza bujja kuba olwo olunaku luba lwakwagalana ewaka muyinza okubeerawo tomanyi tubeera ne family affairs okusobagana ewaka so ku lunaku lwa Valentine kyandibadde kirungi omwami omuba mubadde mu lusirika nga muli mu lusirika nowenenyeza ogulayo akantu katini akalaba akatini abakyala katuzza engulu omukazi newomuletera akamuli newooleta ka ring newooleta zi earrings zino ekyo kyokka kitereeza amaka so yensonga lwaki tulina olunaku lwa Valentine kuba kwezzaawo nakukwatagana mukwano gw'eŋŋanda si mukwano gwokka guno ogwaffe n'omukyala kitegedde bulungi awo nyo njagala okubuuliza waliwo ensonga zetulusanga nga omukwano gulemye abantu ne baddukirako ku basawo b'ekinnansi mu mukwano mulimu okuloga sikikkiririzaamu love tebagiroga olw'ensonga love etambulira ku through experience ate nekyala netambulira ku happiness neddamu netambulira ku kyetuyita patience obugumiikiriza netambula ne ku kigambo kye bayita forgive and forget kati ebyo oli waaba tabirina mu mutima newonoogenda ku musawo omulogo nga love gwatagirina oli mukazi tomanyi nawe bajja kukwata bbaawo tomanyi mbeera gyolina kuyisamu mu bbaawo nga muli mu buliri tomanyi romance abakazi tebamanyi romance musawo kubawonyaawo tebamanyi romance omukazi omukwana bw'omukwanye n'omussa mu buliri n'agwawo n'akulinda gw'okole byakuleese okole ki
n'atamanya nti n'omwami yadde akwagadde olina omusikiriza okukola kyagenda okukola ng'akyagala ate ng'akinyumirwa. Kati ebiseera bino ebiriwo abakyala bafa nnyo ku ssente ne beerabira omukwano guli omutuufu ne romance ematalinga. Kati abawala mufuna nnyo buno busile girl busile queen ne kasileyinga naye nga mu butuufu n'okatuusa mu buliri tekalina kyekakola kyekamanyi nga talina kyamanyi era nga ye ali awo alinze gwe okole ekyakulese atambula koleki tebimukwatako oba onyumiddwa oba tonyumiddwa ye kasitaba nga nti mubawa ssente kasitaba ng'afunye ssente so kati ensonga eyo ereetera ennaku zino yaleese ekigambo kye tuyita obwenzi so tebwandibaddewo naye omusajja olw'okuba ayagala okunoonya ekiki kyennyini kyayagala essanyu ly'omubuliri happiness eyo tekyaliwo ntini ate otuuka muntu kwegaana osanga nga nogala naye mu butuufu dokita gwe mbadde manyi nti ali romatiki naye tutuuse n'embuliri nga ne romance takola ki nga n'ebisookebwako omukyala tokola ki tobimanyi waliwo ebintu ebitini ebisobola ga musajja byasobola okugumiikiriza naga omukyala wange waba talina mazzi ajja gafuna jamufunira eddagala waliwo ga mukyala wange waba tali taiti njagenda wa dokita saamuleetera ya taiti aterere mukyala wange waba taliimu sukaali njamufuna naye gwe omukyala omwami wo omusanyusizza otya mu buliri ng'omukyala okugumiikiriza n'ebintu by'okutakola ki by'otalina so kati embeera eyo yeeriwo ekirala nga kyenkubiriza abantu nze omanyi buzibu bwange omanyi lwaki ndi nzekka nze nyina love eri rio kati it's hard to find omuntu ali rio nga nze ate nga ndi so lovely and romantic. I understand. Kati so njagala nnyo omusajja nga asobola okukola byenkola nkufuna bulungi ekitega nga sigenda kusanyusa gobeeraawo nze olunaku lwa Valentine nduwa ekitiibwa kuba luba lwabaagalana omuntu osobola okukwata omuntu n'omukyusa ku kifo n'omutwalako ekalangala nemukola ne kubipya nemukyusaamu nga katuve tugende tukole kubipya naye omukyala baawo omukoze bipya ki ajja kutwala ng'embeera gye mubadde mukola ewaka era akututteko akatukyuse kumpe waba mubagenda ne Dubai oli ng'asobola otwalamu naye akutuuseeyo nga mu butuufu talina kipya kyakufunamu okitegeera abakyala olina okuba ng'okyusa ebipya naddala mu buliri ne romance mu buliri olina okuba ng'ogikyusa omusajja ajja kusanga nga kyewakoze jjo ate olwaliro si kyomukoze agambe bannaaye so mulina okubeera ne ati mbuliri katono nnyo musawo ontankodde nnyo bino ebyokubeera mu mukwano ngo mwekwana ne mutwala akaseera nga temunaba kuzanyayo bukazannyo bikyakoma omukwano tebikyakola olw'ensonga neomumala omwezi nga mwekwana oba omwaka tayimu erutuuka omusajja n'akutwala mu buliri n'alaba nga kyakukwanidde omwaka takifunye mu butuufu tekikola era ogenda okulaba ng'akoze ki ng'akutadde so omuntu yenna okukuuma omukwano gutandikira ku ggwe wennyini byokola byenkugambye essanyu ly'omubuliri bannanga abantu tebamanyi nti omuntu mu buliri alina osanyuka eyo tayimu ebeera ya happiness naye si basajja nti bokka be balina otusanyusa olw'okuba be batwagadde olw'okuba yakwanye kati nze wendi Dr. Sarah ndi mulungi ndi fine ojja kunsanga mpunya bulungi everything ndi fine ngambe omusajja yakola byayagala atambula akole ki nange ng'omukazi nyina okusanyusa nyina okuwa appetite ekuwaliriza okuba nga obeera mu mukwano nani nange so olumala obasanga bagamba abasajja bakwabuzi biki naye nga lwaki akwabudde takusanzeemu kyalina kukola ki so kati kankubule mwami Kayima mugambe ewange bw'anajja ajja yeesibye ezo kuba namba emu namba bbiri simanyi namba 3 bonna ajja beerabira ewange ojja weesibye 2 ne ku nsonga ezo musawo zogera toginya basajja
tagenda kusayo gwa nagamba olwokuba abakyala balina basanyusa nedda ekintu ekyo kiri mirundi ebiri kati essaawa zino kyogedde ku saidi yaffe abakyala abaami nammwe muyina okukola ki mbagambe ekifo kiri kyakusanyukirwamu buli omu aba agenze kukola ki omwami nawe olina okubeera romantic tojja kufuna Dr. Sarah nga amanyi romance ajje akuwe romance gwate ova eri oba muke buki olina okukola ekintu kyekimu ezo saidi bbiri tulina okubeera nga tuli so romantic kuba omukyalo abamu mubuuza n'abakyala amazzi naye nga tomukutte nawe gava fe tulina we gava tomanyi we bakwata mukyalo mukyala tebatuuka nga bamugamba nti mpa amazzi no banoonya maki kati goba tosobola ganoonya togenda gakola ki ogenda n'opapa n'oyingira nti kyenkugambye nti tunoonya happiness okufuna happiness eyo mwenna mwenoonye mwezule nsuubira omusajja oba ng'olina omukyala ng'ali romantic nakuromansinga onyumirwa nnyo kyandibadde kyekimu naawe n'okikola ki bw'okikola omukyala ate omubiri gwonna feeling zita naawe omusajja nga feeling wezikola ki bwe zita kati kyandibadde kirungi abakyamulekeraawo okunoonya okugamba nti mpa amazzi noonya amazzi g'omukyala noonya amazzi g'omukyala gali luddawa era bw'okizuula nti omukyala oyo talina ki talina mazzi kyekigenda okukuleeta wano ewange wa Dr. Sarah afune kano ka fresh water kano tekatwala na budde akanywera ku kyayi mu ddakiika ezo 5 omukazi kasita omukola romansi biki byonna ne bigaana nga feeling akuna n'atafuna amazzi gomulete kano kalaba katini naye mu ddakiika ezo akajiko kamu ku mazzi agookya omukyala abanga ekisenge kikoze kitereredde ddala bulungi kati ate n'obeera n'abasajja abanafunafu obamanyi sajja mukyala akukozeeko emikolo gyonna giwedde naye mu butuufu ekisinga okuswaza ddakiika ezo waliyo yakomplaininga nga alina gwandopera ddakiika 2 oluyingira kati bw'osanga nga osanze nga ffe abakazi abalina happiness omukyala ali bulungi buli kimu kiri tayaali eddakiika eza ng'omusajja akagoba kakoze eki ate nga bambi wekaggwamu n'okukaddamu tasobola kuyunga ate nga bw'abeera ayunze abeera munafunafu nga yenna alegeya bulala so kati wembakubiriza lubalu lwono mulaba ow'eccupa nemulaba n'owa pawuda abaami akadagala kano omusajja yenna ategeera teyandinywedde kyayi nga talina kaddagala kano nga tamulina kubanga abasajja bedda beekuumiranga ku kaawa nga bagaaya emirondo gyabwe n'emmwanya ganagijjayo n'agimeketa ebintu ebyo byabayambanga okuba nga babeera strong nga tebanafuwa nga n'omusayi gubeera gukolera ku sipiidi naye mmwe muli ebiwoomerera munywa omwenge okufa obufi olina osanga omuntu omu ng'anywa kuleeti namba n'agattako n'ebirala omubiri ne gufa omusajja kibi nnyo kugenda mu kaboozi ne ku lunaku lw'abaagalana bulijjo wakwana musawo omusuubiza nze ku valentine lwenkulaba olutuuka ku valentine n'abamusawo eddakiika ezo beezo nga gwakazannya okoze eki ate wali abagamba nti nakozesako masturbation omusajja wonna ekibi kyokozesa masturbation buli wokozesa masturbation obeera nga wemazisa emisuwa gira egulukuka abamu balwaliramu ne prostate emisuwa gira egulukuka ne gyononeka ne feeling ne zifa olw'ensonga oba bamanyira hard feeling ogenda okola nga bw'ogenda mukyala eddakiika ezo akazannyo nga kakoze eki nga kawedde era weetaaga kalubalula kano n'ak'amazzi n'onywa doozi namba eyalubalula n'ekuggweramu ate nabagala lubalula mulungi takoma ku ekyo akola ku spams akawunti n'akola ne ku sayizi omusajja bwe weeyongera okubulwa amaanyi g'ekisajja atoniwa weetaaga obusajja obubadde omunene ogekola nga buli kaseera katoniwa kakendeera katoniwa so lino eddagala likuyamba okukola ki ate wobanga oyagala sayizi yaffe eri ey'omuggundo nti nze awo nkoyewo njagala inchi 6-7 era ojja akadagala kaffe wekalyako eryokunywa pakeji ya lubalula eno naye egenderako kuba olina okugejja nga olina strong n'amaanyi mwegali n'akazigo ka cream n'oba nga gwe ekisenge okola ki ngwe mbagambye ekisenge mukiraba ffenna tulina okubeeramu nga tuli basanyufu tojja kugamba nti omukyalo omusaba amazi ojja kugamusaba agakuwe nga naawe amaanyi tokola ki tolina obenga wakagasimululako kati ni ate
ate okole ki ogwemu. So tulina okwekuuma nga tuli ku mutindo esaidi zombi ey'omukyala n'ey'omwami. Webale nnyo. Ebintu ebitta omukwano mulimu obuyonjo. Njagala kumanya kiki ekiviirako abakyala okuvaamu olusu olubi? Ekiviirako kati kankulage naye ng'omubiri guvaamu olusu olubi. Abakyala kino bansonyiwa okyogera naye abakyala abamu tuli bakyafu totale. Omukyala ye muntu gola nti toyiza alukale enkyafu n'agigendako n'agisitamako. N'atakoma ku ekyo omukyala muve ku bino bye muga nti olw'okuba ffe tuli basiraamu ffe abagenda n'amazzi. Omukyala talina genda na toilet paper yokka nga talina mazzi. Olabye? Omukyala omuyonjo ova otya emmanju no gaawesangudde ne toilet paper. Naye imagine nga tonaabye ate ofuse olusulosulo. Kitegeeza ojja kuvaayo n'olusulosulo olwo nga lwonna lukola ki? Lukuwunyako. Abakyala tulina okubeera abayonjo. Teri kittammeme ya musajja nga omusajja kwebakako n'ovaamu olusu nakyo kibabuza amaanyi. Mumanyi obavuma tebalina maanyi oli ayinza okuba nago naye omukyala ovaamu otya olusu olubi si kirungi. Obukyafu bususse. Abakyala mweyonje. Omukyala agenda emanju n'amazzi. Omukyala bala mufuna infections n'afuna candida n'afuna UTI n'afuna PID omuntu ogwo naye nga teyeenyeenya nga tafaayo tagenda mu ddwaliro bimusiiwa ne bikoowa n'afuna discharge n'abundula ne bikoowa. Kati gwe omusajja bambi bw'ogwa ku muwala oyo ng'ali so careless ku bulamu bwe tafaayo ojja kufuna endwadde. Ekirala omusange ng'avaamu oluki olusu olubi olw'ensonga teyejjanjabisa. Teyejjanjabisa olw'okuba siga nti butamanya kuba obwo obulwadde butuluma tumanyirawo. Omuntu tugeze ng'alina UTI omanya otya ng'oli mukyala oba omwami? Ofuka omusulo nga guwunya ofuka kumukumu obusulo butini naye nga buluma buli kaseera oba oyagala kugenda mmanju. Obeeraawo ng'ovaamu discharge embi ewunya era bw'okebera mu mpale y'omukyala osobola okukiraba. Olumizibwa mu ndira n'olumizibwa n'omugongo. Owakandida ofuna okusiiyibwa ofuna obutulututtu ofuna bidischarge ebibi ennyo ebiba ebikwafu ofuna kye tuyita hormone imbalance olumizibwa mu nnabaana naddala nga wegasse n'omwami n'owulira obulumi ofuna obutulututtu ku mumwa gwa nnabaana n'okubeera ng'osiiyibwa okusiiyibwa okuli fiini okutaggwayo n'okuba ng'ovaako oluvuuvuvu ate n'abaami bakifuna era symptoms ze tufuna n'abaami bazikola ki n'osanga omwami mu mpataanya nga naye avaamu oluvuuvuvu nga yeetakula ali mu banne buli kaseera abeera yenyiga susu. Okitegeera so kati ebintu bino biri mirundi ebiri. Omukyala asobola okuvaamu olusu olubi ate n'omwami naye nga yavuddemu olusu olubi akutamya akaboozi ne feeling ezikola ki ng'omwami mukyafu. Omwami bw'atuuka nga mukyafu n'atuukako nabutaagala kunaabako gakisuka nakuwunyirira n'omugala n'abaako naganza empewo mulina excuse bwammwe empewo nyingi naye nakuwunyirira naye ng'ogenda okugattamu nga naye alina ebyo ebirwadde oluusi n'obukyafu. Abakyala mbakubiriza mubeere abayonjo si kungulu n'emunda tulina okubeera abayonjo. Tolina kugenda manju nga tolina kadomola obeera mukyala kyagenda emanju n'otanaaba. Era oli shuwa kinti ekipapula ky'otutta otukudde olina otukula ekyo tekiriiko basiraamu. Eyo ennono yali ya buyonjo okukuuma abantu nga bayonjo. Musawo nga tonatuwa ddagala ebyo erijjanjaba ebyo tuweeyo engeri because abantu bangi baawukanye olw'embeera eyo nti abakyala abasinga tebaagala bagambako nti nkuwuliddeko kino funa eddagala oba genda okyejjeko obanga amumanyiira obanga amunyoomye obanga ayingidde nnyo mu bulamu. Ngeri ki gy'oyinza ogambamu omukyala wo singa oba omusanzeko ekizibu? Omukyala oyo bw'omusanga n'ekizibu ekyo ky'osobola omugamba osobola okukikolera wamu n'omugala tugende twejjanjabise tulabika twafunye ebirwadde by'obuka tuziyita infections. Naawe neweefula nti gwe towulira bulungi omwami kisobola obbagattira ewamu. Omugala nange seewulira bulungi naye kye tuba tukola tugendeko ewa Dr. Sarah atuwe ku ddagala lya infection. Oba gwe omwami bw'okimanya nti omukyala wakirina tambulirawo jangu wane katwe wange ku Musa Bode oba okuba essimu yange eri 0752
965 592 essimu eri 0752 965 592 ontuukiriro ngamba omukyala wange avaamu oluso olubi mukyala wange avaamu amata agafudde bwe neegatta naye abeera mukalu ensonga ezo omusajja osobola okuzinnyonnyola kati bw'osituka omukyala ekifo ky'omugamba ekigambo ekyo ng'otutte eddagala kigenda kwanguwa naye abamu engeri gy'okigambamu omukyala ematalinga ekirala mukwata omugabe tugende twekebezeeko omutwale ku ddwaliro lyonna we liri erina laboratory babaggyeko urine babakebere n'omusaayi mumanye nti oba mulinamu kabootongo oba kandida oba UTI kibayamba okuba nga muli mu kazannyo nga muli balamu. Eddagala lya infection lyameka wano? Doozi ya infection tutandikira $5,000 weziba ziruddewo nnyo doozi etuuka mu 15 waliwo olinga nkugambye oli amala emyaka oba emyezi nga tamanyi ekirala obuzibu abakyala oba olina infection wosobola okufuna zikuleetera obutazaala ozibikira enseke okyusa periods zo kyetuyita hormone imbalance noba nga buli omwezi ogujja ogendamu nga 15 oguddamu ojja ogendamu nga 3 oluddako n'ogendamu nga lumu nezikyusa ne hormones zo ng'omuntu okuba nga tosobola kufuna lubuto ng'onoonya lunoonye so bw'ojja wano ewaffe ekatwe ku kizimba kya Musa Bode kizimbe buuza Dr. Sarah Rashid Lukwago oba okube ku simu yange eri 0752 965 592 buli kalungi weekali wano. Tuenza ekyekyenda okubuuza waliwo embeera ebeerawo nga abaagalana balina obwagazi bungi nga oba oli awo omwami tasobola gumiikiriza mukyala we kuva mu nsonga za kikyala abakyala abakakiddwa akaboozi nga bali mu nsonga z'ekikyala oba abakozeseddwa nga bali mu nsonga z'ekikyala oba jjanja bootya singa jjanga alina obuzibu problemu gyafuna okwegatta nga ali mu nsonga azibikira enseke kisobola omulwaza n'abaana n'abeera nga buli kaseera aliikinga so kati tumuwa eddagala limu cleaninga tubes nericleaninga n'abaana naye nga si kirungi era abasajja tubakubiriza omukyalo omulekamuko ati sinofuna weweetaasiza nodda n'omusanga ati bwenzi babakolera okwetaasa mwetaasa nogaa mukyala wange ate abakyala bwe tuzaala era mugenda ne mwetaasa ogumamu musajja mugumemu ogumamu nogaa munnayo omuntu wange ajja kudda tetudde mutuwaye. Eyo treatment eba yameka? Eyo treatment ebeera ya $15,000 full package. Tuyanze tuli wano ewa Dr. Sarah Rashid Lukwago Katwe ku kizimbe kya Musa Bode nga bwakwadde namba era ajja giddamu ojja kusobola omukubirako kyonna kyagala okwebuuza nga kikwata ku bulamu naddala mu nsonga zo mu kisenge ojja kuba ojjanjabibwa bonnambiro obe nga omukwano ogutambuza bulungi nnyo nga toyinaamu yadde kantu enkenyera olina koyagala owaayo abakyala naddala abakyala mwefeeko ekisooka omukyala obeerawo otyawo ng'amabeere go gakaddiwa gakulukuta gali eno kyogereko n'olijjayo nga mu butuufu si bbeere abamu temuzinazaala abamu muzaddeko nyina breast farming wano ekuyamba okusitranza ebbeere lyange terigwanga bwerityo bweriti bweriri breast farming weeri ekuyamba okusitula amabeere go ne gaddawo nga we wali ng'oli muwala ate nga tegagwa abakyala muyiga okwekolako n'osanga omukyala nga mu butuufu ali waka olumala n'anenya bbaawe nti yayenze naye omusajja agenda okudda nga gwe mukyafu mabeere ge gakulukuse enviiri osise ekisikaati okituusizza muno mwefuule bamalaaya eri abaami bammwe mwekoleko kubanga byasanga mu malaaya atandika obikusangamu omukyala we waka kumwefeeko ekirala oluzaala ne mukulukuta kabina ne kagwako keyakwanako hips ne ziggwako omusajja kyemba mumanya ku nsi buli musajja alina kyayagala omusajja akwanya omukazi omunene aba ayagala munene ayagala omukazi omutini aba akola ki eyayagala nti kabina ke kantwali wa Dr. Sarah kemwagalako keeko
ayagala entumbwe yeeyo kati gwe bw'ozaala n'oteddaabiriza jangu ofune ku ddagala erizaawo entumbwe jangu ofune erya hipsi jangu ofune erya kabina lya habo terina buzibu bwonna ate liri permanent bw'olikozesa toddamu kukozesa nti buli kaseera n'abeera ku ddagala neddamu efeeko okwefaako okwo n'endabika omukyala n'omusanga ng'alina enkovu feesi ejjudde braka sports kuliko olutimatima nga yenna ali awo tategeereke ne kati gwebuuze gwe endabika yaffe abakyala kyekitiibwa kyaffe olabikidde obubi kati omusajja agenda kwegombako ki ebirala kabirema tisaga mukazi wange naye kirabika bulungi so tulina okwefaako naddala amabeere ekameeza k'abaami ke batandikira musajja akutandikira mu kifuba ebirala n'agenda ngakkirira ki mutereeze emmeeza y'abaami kwe batandikira ebisigadde tujja kuba tulabagana mujje wano ewange nsangibwa Katwe ku kizimbe kya Musa Bode essimu yange eri 0752 965592 oba 0756 21 48 22 Dr. Sarah Rashid Lukwago. Oyina koyogedde awo nti abasajja batandikira nnyo mu kifuba kiva kuki ng'olya ebbeere lirikaawa ngebbere likaawa oyaba mukyafu ngebbere ly'omukazi nga bw'olisikanga likaawa aba mukyafu naye kuliwa mansinga nga tekisoboka engeri gyendi omukazi sikirinako experience naye kyandibadde kirungi nnyo mba mugenda mukwana ate temupapa mutuuke mwewa obudde munaabe mube bayonjo nga tewali yenyala munne naye omukazi omuyise mu kifo azze omuwuukidde wezwi asibye ku mulimu asibye atambula entuuyo olusiisawo omanyi bajja nga beefuula nti tebaagala kati oyo nazze naabi ate oba omwagaza kikyabajjiridde abatakimanyi olina okulya ekintu nga kiyonjo tosobola genda n'ogula kyennyanja ku mudaala n'okituusa ewaka noga abaŋŋambye bakyozezza okitegeera oba olina okukola ki omukyala olina ekirala omukyala olina okuwunya obulungi omukyala obeera otyawo nga towunya bulungi toyina kooni olina okubeera ne kooni eziri different ey'omubulagonzi eyange endala ey'okulugoye endala eya skin ndala owulira omukazi olina okuba ng'owunya ki owunya bulungi n'obuwoowo mbulina wano ojja wano perfume zituzirina ey'okuskin ey'omubulago omusajja anajja nakuba gy'oteeka buteesi bwoti n'oteeka wano mwabakawo amabeere oteeka kuno ku bugundi munoba nga buli kimu butuufu ng'omuntu akutuukako nga wuli ali ku mukazi olina okubeera different ekirala mubeereko n'ensuso eziri soft abakazi omusajja akufuna nga wenna okaluba olinga ekyangu ng'ensusumbi okaluba ng'akuyisaako agamba ali ku ki mujje wano tubawe eddagala litereza skin lijjemu enkovu enkanyanya nze ndi wano tosobola kunsanga yadde n'emugaba ng'ate ondaba ndi munene mujja wano ne mufuna eddagala eribatereza ebirungo byonna mbirina mukube ku ssimu yange eri 0752 965592 ne ku WhatsApp kweri. Waliwo abakyala nga bali mitala w'amayanja teyeegatta na musajja ebinabiro biyonjo naye naafuna ebirwadde by'ekikaba kati ekyo infection osobola ogifuna nga teweegasse olwa toilets ze mba mukozesa ewaka nga musukka mu muntu omu osobola ozifuna naye eddagala weeriri n'abali e Bulaaya eddagala ndiweereza tukozesa DHL eddagala nerikutuukako kyonna ky'oyagala eddagala likutuukako ate nawe osobola okufuna infections kuba buli buba buwuka bubeera mu toilets bubeera n'embinaabiro tuyanze nnyo tuyanzedde olinayo bakubayagala kuwa abaagalana ku lunaku lwa Valentine ng'olwo lwakubanza nti nze ndi tiimu Rema ne Amuza abo abaana be balina laavu y'omwaka kuwulira bulungi kuwulira abaana simayina kumanya naye obubaka bwe mbawa oba oyagala omuntu mwagale n'omutima gumu ate oba oyagala omuntu weekoze nze wemba nkwagala neekoze era newe nkusanga awo nga nkwagala nga gwe bba wange nkuwa kiisi oba abantu balaba oba kiba tebikola olinga nze bannange nkukisingirawo mwekoze mukole ebibanyumira nebasanyusa temulina gwe mugenda kusanyusa okuggyako mmwe mwekka ababanyiigidde tebibakwata nako be bamanyi munno mulage omukwano gw'ekimmemmeti ate gubeerewo mwelage ne laavu
mwefeeka abakyala ka romance temukerabira abaami ka romance naffe katukola bulungi so mbagaliza Valentine ennungi happy Valentine mwenna kale toyanza nnyo akwetaaga sokoddemu ogabe namba yange ey'essimu pozi Dr. Sarah Rashid Lukwago nsangibwa kati ku kizimbe kya Musa Bode ennamba eri 0752 965 592 eri 0752 965 592 okay toyanza nnyo